Okay. Because time is running. Sudah aku beef nani. Twale mu trash tobiteekawo. Tuli mu mog tuze kukima maiti ya tata Britney. Tuli mu Jamali soba Uganda bagita batya mortuary. Tuli mu mortuary waiting area. Mwena obubaka bwammwe mbusoma just one at a time. Mbusoma bonna message zammwe nzisoma. Buli kimu nkisoma. Tetunaziika munnange, ebintu by'e Bulaaya tebiringa bya Uganda, tetunaziika. Leero lwetugenda okumwokya.
era tuli wano tunonye maiti tusobole okuproceedinga bye tugenda okumwokyera. Then awo nja kuba nsobola okutwala ebisigalira bye tuziike nga n'abaana we bali. Nguma Flavia Kasule nalaba nabyo. Thank you Karungi Aisha. I look up to you. Bano baganda bange bamperekeddeko nga bwe mumanyi ebyokuba oli wekka. Bambeereddewo nnyo, bamperekeddeko. Omukama ajja kutugumya, tuli wano mu waiting area. Bamutute nange. No? Ambulance there and they were waiting in here. Yemnonye mama yemtute. Tadi sakram akat. Let Jibo. Mama wange sabe tebamulabyeko mama nyabo Britney wange mama salabye ku jimu we mukuteko ngakaluba banange jima kaluba mukuteko ade mwaisiza sone nakwa ade mwaisi
Nange yazimba n'okuzimba. Omulabye nga yazimba. Yazimba. Lwaki wange tasobola bimanya, tasobola taata, tasobola bimanya taata, tasobola bimanya taata. Era wange talijja bimanya, tajja bimanya. Ngezaako bannaaye, ngezaako nenguma naye. Sheila, from here you will be going with him to the cremation in LA. We are going with him? Yes. How about you? You are not coming? No, I'm not coming to LA. Okay. 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 Muhammad, what time you come back? What time? In Allen, Yeah. there will be a delay of 2 hours. So what time is 2.5 hours. Right now the ambulance is going. You will be following the ambulance? Yes. Okay. So I'll be in touch with you? Yeah, of course. Okay. Dirty. അതെ 3082 082 തന്നെ. Do you have sanitizer?